kale ebyo nga tubitadde ku bbali tugendako naddala ku nsonga ez'ebyobulamu ab'eŋŋanda z'omugenzi Teresa Nanyanzi bali mu kutya eddwaliro lya Paramount Hospital erisangibwa wano e Kampala libasabye obukadde 30 babawe omulambo gwabwe. Kino kidiridde kutegeeza nga nate webaka ku mukago oxygen ennaku 30 nga buli lunaku bali bebakirako kakadde kalamba. Dokita abadde mu nteekateeka zino mukulu amanyiddwa nga John Waswa akinoganyiza nti bateekeddwa okulaga bagenda kuzisasula ddi batya okusobola okubawa omulambo gwabwe. Anti gwe kitaliiridde nnyina yagamba nti linda buke. Ebyomulambo gwakwatiddwa mu ddwaliro ly'obwannannyini erya Paramount Hospital Kampala oluvannyuma lw'ab'eŋŋanda okulemererwa okusasula ebisale eby'eddwaliro obukadde 3 biranze. Abasawo abaddukanya eddwaliro lino baakomba kwerima nti si baakuwaayo omubiri gwa mugenzi okutuusa nga abafamire bakkiriziganyizza okwogerezeganya nabo ne bakkaanya ku ngeri gye bagenda okusasulamu ssente ez'okujjanjaba obukadde 31. Dr. John Waswa akwanaganya emirimu mu ddwaliro lino ategeezezza nti abafamire y'omugenzi bateekeddwa okumala okukola akalagaane nabo nga balambika ebbanga mwe bagenda okusasulira ensimbi. Bwe twatuuka ne twogeramu ne famire ne batugamba ssente za ICU obukadde 2 tebajja busobola buli lunaku, ne tukkaanya nti bajja kuba basasula buli lunaku ICU. Bwe tuteeka abalwadde abali obubi ennyo baali balina okusasula emitwalo 5 buli lunaku. Na neddagala lye bakozesezza tekakadde buli lunaku kwekola miliyoni 30. Omugenzi ono bwe yafudde ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga ne tuba nga tulina bbiri ya bukadde 30 naye nga buli lunaku tubadde tutegeezaako abafamire y'omugenzi ono nga tuba updatinga ku bills oba nga tubayitira mu nsasula yaabwe nga tubategeeza kitegeeza nti babadde nga bakiraba nga balaba ssente zino. Dr. Godwin Serembe abadde ajjanjaba omugenzi ategeeza nti famire y'omugenzi bukyanga batandika kujjanjaba mulwadde waabwe tebabasasulanga. Tubadde nga tumulabirira bulungi batugamba nti yafudde akwatali oxygen ekya bulimba naliwo era mbadde nga koyo omulwadde nga tumulabirira n'olunaku lwava mu bulamu bw'ensi embeera we yatabuka nayita omu ku relatives be nemulaga embeera nga bwe yali era naye yaliwo nga tukola buli kimu ekisoboka paka omugenzi atuva ku maaso. So byebagamba mu mawulire nti omugenzi yafudde akuba talina oxygen eyo bya bulimba. Dr. Zaituni Yahaya omwogezi w'ekibiina ekitaba abasawo abaddukanya amalwaliro g'obwannannyini anenyezza nnyo abafamire y'omugenzi olw'okusooka okuddukira mu mawulire. Ife tukola ogwaffe ne tujjanjaba Katonda n'awonya. Bw'aba asazeewo okutwala omuntu oyo tukkiriziganya nti ebbiru z'eddwaliro muba muyina ozisasula oba omuntu afudde oba awonye ne tusobola okuba nti tuzzaawo ebintu bye twakozesezza ku muntu oyo nga tannafa. Asabye bannayuganda abawulira nti balina busobozi beewale kugenda mu malwaliro g'obwannannyini kubanga n'aga gavumenti ag'obwereere gyegali. Tubeegayiridde awulira nti tosobola kusasula ddwaliro nabagamba enkoko esonda kyenaamira. Bw'oba olaba nga bbiru za Paramount togenda zisobola noonya eddwaliro ly'ogenda okusobola erigenda okukola ki gy'ogenda okusobola okusasula. Wadde nga guli gutyo bo bannannyini mulambo bakyakalambidde wabweru w'eddwaliro lino n'essanduuke mwe bagenda okutwalira omubiri gw'omuntu waabwe nga beeweze nti omulambo balina okugutwala. Enoka Mwesige y'omu ku batabani b'omugenzi Teresa Namugenyi annyonnyodde nti nyaabwe baali bamujjanjabira Luweero kyokka obulwadde bwa pressure ne sukaali bwe bwamutabukira ne bamusitula okumuleeta mu ddwaliro ekkulu e Mulago naye baali tebannatuuka Mulago ate omusawo n'abalagira omulwadde bamuleete ku ddwaliro lino erisaba obutitimbe. So kati mu processing nga tuli wano tebajja kutugamba nti era tetwasasulayo ssente zonna ku reception nti oba batusabye ssente bweti oba bweti nti oba kino bo twabeerawo ne bajjanjaba omulwadde ffe nga tuyina endowooza nti balina engeri gye bakwataganamu n'eddwaliro lye twajja nalyo ne tugezaako consulting from the reception ne batugamba ebyo tusooke tubirindemu badokitazi bagenda tuula boogere. Basabye gavumenti okuyingira mu nsonga zino kuba tebalina ssente. Bya Muhammad Wamala, Crossroad TV, Omunnyo.